Yes, mukasira kantrake de chatrese olwaliro. Wona kama sura ba video Jones Productions ngabujira ngako bizosiga za fibulamba lamba. Rocking Sports Bet game samana beauty products. Basalima Habo Research Center Man Technology. Bozi ngokase kuna abaitu wa Ken Property Consultancy. Abashika ni bako Entebbe Road na Jana Nkumbi. Ku kizimbe okuli Sindalira Supermarket. Mukasira kanu ngabagamba Works Productions. Bakutusia ko sema jetolekede n'abaspeal Productions. Nibajja bagamba Craignia ya kulembeda abasenya akabungezi ko olwaliro. Kasema bakayise nice ketolekede. Nibajja bagamba Alan Akini bona bagenda kwera mu cinema. Wabula bile group takavuzemu. Nibajja bagamba David Mwalo oba David Haba. Mpozi Michelle Ata bona muneno nagamye kwanjwa kwa cinema. Nibagamba Peter mpozi ko gaseko ne James Datma. Tibakavuzemu. Leah Thompson tutandikide ku size mu Caribbean. Iranga tuli kaziki ka reggae. Ngabagamba Teli Dunkani yakwasaganya wambalo. Jeff Dana na kwasaganya nguliko jono ulira. Wabula Jeff Scotian na productions zana wa cinema. Lipasi na kagata. Ngabagamba Dick Pop yakwasaganya bya photography. Believe none of what you hear. Chiwamu ali mulide ku ngombe gamba. Ebisya bisinga tokkiriza nga mwe byobo ulide. We'll try and convince you. Ate bubula byeko. Ukiriza kitono kubanga abantu basobolokezza ko kwagala okumatiza okubako kyakujjako. The time. Karodi ono gwalaba akwasaganya bitu ya insurance. Those are a great hunting ground. Eruda Away from home. yayina ka conference ke yali munga agenda maso n'okusomesa. Ngagamba nti omuntu osobola okugezaako muguza ekintu naye nga osobola omuggyako emboozi mu ngeri yonna. Osobola omusisikana nga atudde n'omugamba ssaawa meka naye nga gw'okimanyi oyagala tutandikiraawo. Kati mukubulira essaawa gwe n'oyongerako ebisigadde. Musawa mugezi nnyo muyiiya. Kati aba atudde Eruda kyava asooka atambuza amaaso. Atuna insurance naye nga insurance y'ebiseera ebisinga agitundira ku mboozi nkyamu kwegamba alimba. Best bird dog I think I ever had. Excuse me, you happen to have the... Bane mwina ku ssaawa awo. Yeah, 8:45. Saa ziri 2:45. You're on vacation? Mwaze wano ka vacation. Pheasant season. Oh. Why twaze wano nga bw'omanyiira. They're at the Potawatomi Museum or the indoor water park? Neither. Yababuuza muli ku saidi ya ku museum oba saidi y'ekono tewali. Much of a hunter myself. Manyi nange Was. siri muntu ayaganya ebyokuyiga nalina seya wange yali ayiga. He took his whole left cheek right off. Yakwatikuba ogenda okuyiga. He ended up suing the guy for Okakana ssebo nga $1 million. Poor fellow lost the yebaludde feesi yo n'ettama lyabuluza. cardboard box, all because of an accident. Kati gayi n'amusuwinga sente nnyingi. Liability. Oba gayi yali akola emmundu oba ki naye yamusuwinga sente kwega $1,000,000 emitwalo nga 2. Kakiba kimunye ebiseera ebisinga n'obeera n'insurance. Kakati tuwadde Eruda. There's a word out there. Look at him. That guy top Kiraba Phil Peters kati musanyufu. dozen people bird dogging for him. Bagamba oyo gayi alina abantu bangi abamuyambako tuna insurance alina abakozi bangi. Yeah. Kati abasinga wano bonna abali bazze ka convention kano. That's where Oba abali bazze this rinky dink. bonna bali batuna insurance. Era abo kwaba bali basinze otunda bali babawadde ebirabo. Kuliko yali ayitibwa Phil Peters yali asinze era bamusimba ekirabo. Katodi akawungezi kolwo yajja ebbali. Kuotero kwe kuliko kasino. Yavayo bamusekudde. Change for Kati waliwo yajja n'asaba ka change. Agala funa mberenge. that's Wegendereza emberenge ezo. his jaw on one. Nina seya wange ssebo yali emberenge ezo kukakana olubalu lukutuse. I'm Bob Egan. I was Bampita Bob Egan. today. God. Nabadde mu kasemina ko ng'ogenda maaso n'okusomesa. Convention. Yeah. Jasika abadde ka convention. That was great to meet you. Kyabadde kirungi okusisikana munnange. Era kibadde kirungi okusisikana. Lodi n'akwatikuba yeeyongereyo. Kati aba agenda yasula akasete emabega. Lodi n'akalengera. Ono gula abamukubyekubye eddazaala. Kyokka teyeetagayo n'ekasete ak'okunywa. Gera okuzza amaaso n'agamba owaayi. Dad, you let him get him? Oli mugezi osoose n'omulinda n'agenda n'olyoka ekkola awo yosiya wange nja kamuwa. Well, if you're not seeing him till later, how about Bw'oba togenda mulaba ssaawa ze olwaki esooka ne tukakozesa essaawa eno. lots? Wa mbutuufu I could. nja kwetaagayo ku kyokunywa bw'oba tufuddeeyo. Kati n'abazaamu oli agenzi kimaama kimusaba kigulira. Ate alonze akasente. Kyeyakola ng'akigulira drink. Malo kigulira drink nga bayitawo. Okay, how much farther is it? Oza tusigazzayo bbanga ky'okutuuka.
kati abagenda yasikana siyawa ayitibwa Glen. Hi. Glen aline mukazi omujebali. He's a winner. Ono muwanguzi bannange. He's in insurance, so. Ono just munai client ayagala bintu bya insurance. Nakwate kuba yeyongereyo. Bano bamumanyi kubeera ku family. Kati yajja kyabasoka tukire ruda. Musatu jetu bali ebintu byabikwata mpola. Kimama kyafunye takimanyi nnyo kiri awo. Wabula kigulidde drink kati bikishaji. Yakisa wasobola okugezaako kikakkanya. Basuke bali mu room. See? Ulaba. You are a winner. Mu butuufu goli muwanguzi. Laba tulina mu suit. No, they charge an arm and leg for that. Ha, togezaako kwata kamini bako muna abasijja bakyajinga sente nyingi katonda wat. All right. Kale. An early morning meeting. Manyi ku makya ngenda mu meeting. Friend who could. Wangambye mbo ina seyawo gwe tusobola okubira najja kukima n'akutwala. No. Nedda banayiseta agakunywa. Ng'asooka amufukira ka drink. Amaziba gayiseta agakunywa. Ngenda kuona lisifu nayo konywa konootwalirijjaako ku luguudo. Okay. Kezi yalina kyakkola. Ate nga bw'omanyi bajjetumala ebiseera ebisinga bati baagala kaayana. Baaka mwana akafula yagamba kimukamala. Tekimugudde kaati. All right. Yesu Kristo fudde bannange. Come on, this isn't a good idea. Sikiwa nti kino kiwuzi kyotandise. Atofaayo. N'ayitawo. Wangi. Eki. Nikisooka ssebo kikkirira. Baabo. Yesu Kristo banayi tufudde. Yabula kati akuba emiranga. Tekimuwadde bijji. Kati tolowooza we yavaawo. Ndowooza olwamwaka bijji. Omusatu n'atuuka. Yakuba bukubi busingizi agenda okudda engulu ng'obudde bukedde. Kutambuza amasa anoonye kinnakyala nga tekiriiwo. Kikute muzaawa. Kati yasooka kwekwata agenda okwekwatakwata ate nga waleti agiina. Biri bikomando. You had a security problem here. Good thing you got mine. Kirabika abantu tulina security problem ekirungi nti banne nyinayo extra card. Sorry, sir. Musigese bwe yamunyaguludde waleti. Maybe your homeowners will cover it. Jesus Christ. Yesu Kristo. Diet Coke. Kadayate koko bakasabye $450. Yeah, I know money's been burning a hole in my pocket. Manyi nange sente zibadde zifubutuka mu nsawo. Get off, I got a job over. Naye ekirungi trip yange tebadde yabwerere bampadde akalimu. To her parents. Mr. Prohaska, you're in luck. Mwami Praska. In the casino. Oli wa mukise ntugisikanyiri mu kasino. Paper to plastic. Yagyemu sente n'alekamu kaadi ya plastic. Kaadi ya plastic ategesa credit card. Nice for to clean out my wallet as well. Ndowooza bano abalongoosa yalongoosiza n'atwaliramu waleti yange. I still got a few 20s. Naye nkyalinamu ku buseto butonotono. You take Ono erodi yamusikanya eri ayitibwa Bob Egan. just Namugamba omanyi twala ku ezo koziseko. Gonooba omaze ng'ofunye obudde osobola ozisindikira. N'amulekera kaadi ye. Oh, thanks, Bob. Okay, webale Bob. Thank you. Kibadde kirungi okusisikana munnaye kono kali. better say goodbye to my new boss. Kamala ogenda osisikana bosi wange omupya agambye Sebe n'afunyeyo omulimu. Waliwo agenda omukozesa. Kenegera okuzza amaaso okwekkaanya ng'ayogera ne Phil Peters. Phil Peters ye yawangudde ekikopo ky'abantu abakyasize otunda insurance. Katonda akimanya ate Phil Peters okufuna ekikopo ekyo kukozesa abantu bangi. Kati kirabika ne Bob Egan agenda kolera Phil Peters. Peters, huh? Ogenda kolera Phil Peters ye bosi w'omupya kati. I'm actually in the market for a new hire myself. Manyi nange mbadde noonyawo omuntu gwesobola okugezaako okukozesa go ge mazima. Pretty thriving business going in there. I'm surprised. I got a Naye ate okusinziira ku bizinesi bangamba nti ku sayidi yo birungi. mistake. We've had a hell of a year. Bona amazima gali nti omwaka tetuganye tutobye butobi nagwo. Receipt. Ogenda kuba okulera sayidi kikono mu Luseni. Lusiri awo nange matwale gangeyo naye ontundirayo. Well, it's a 70-30 split. I mean, to start, you know, until... Okusinziira ku Yeah. I feel like... Phil Peters kyansuubiza tugenda tuba tugabana 70-30. Atwala 7 ntwala 3. Okay, probably Singa maafunye client. Omanyi? 5%. Nze nsobola okusuuliramu 5. 5%? Noba ng'ofuna 3/5. Olabye otaze nefuna 6/5. Okay. Temugamba ziwali buzibu. Okay. Mu butuufu egenda kubeera ddiiro. Kati Rodi kyakoze Abby omukozi abadde agenda okukolera Phil Peters. N'asalawo omukozi atandike kukolera ye. Ngambe gwe tofaayo nja kuba nze kuteekamu 5. Ye abadde agenda kuwa 30%, zengenda kuwa 35%. Ku client yenna gwe tuba tuguziza insurance.
kati bajja erudda Keep sending them in under my name until you're waliwo forms z'olina okugezaako okubanga osayininga ojja kuba oziteeka mu mannya gange kubanga kati gwe tonabafuna license. Okay, Take your time, study up. twala obudde bwogezeko osoma ebigezo Not tougher. ebyokutuula ofuna license y'okutunda insurance. You gonna start selling for you? Manyina sekuritale wange kati ali mu bintu byakusoma ayagala tandika tunda agenda kutundira. Nicky nack little details. Kyensobola okugezaako okugamba nti ye Meal brain. ayitibwa Kalambo ye Oh, yeah. mirimu gy'asobola gye mirimu emyangungu. You know, I should just come by the office. Oba osanga mpitiyeko ku yafeesi ewesiika n'abakozi abasinga. Manyi ffe ewaffe tetujja nnyo. We do most of our. Bizinesi zaffe ezisinga yafeesi zaffe ezisinga zibeerako ssimu. You should. Osobola okugezaako okusigala ng'okola network. Oops. Just ky'oba okoze ng'okuba bukubi kasimu ng'otunyonyola. Aya. Kati Bobi Wine asize bwakolere Used to it. road ono. Ayitibwa Michael too- Praski. Winter and road works. Oh, hey. Why? Nice car. It's pretty easy to spot. Yeah, mine Olina emmotoka ensufu nyanga okulaba. here first. Look at all of this. Hey, I went. Naabwe efaanana kuliko namba plate ye. I stopped by. I saw that. Oba namba plate nga ye. Hope you made the long drive worth it for you. Oh, yeah. No, he's a super nice guy, but we actually found out that he could do better with an. Kegeno yamugamba nti kwoli gaya abadde avuga ekimotoka twamusikanye nga twaga tugezeko muguza insurance. Twayogeddemu kona naye nga kirabika. Management, Bob. Ebintu si birungi. I mean, he didn't have that much to spend, but he did introduce me Naye ate to of his yasobodde okunyanjulira seyaawe. package. He's a. Waliwo seyaawe yabadde ayagala kye bayita full owners package. Be careful, seniors. They'll Namukadde out there all ati weegendereza abakadde ebiseera bisinga baba banoonya muntu wakwogera naye. Interested, Ayi abadde interested. amount of coverage. I mean, we don't want to have him. Naye ate okusinziira ku kye nalabye si kiba ntwandiyagadde ogezaako mu overinsualinga. Tekiriyo ekyo. Omuntu waba ayagala full home package tekibeera overinsured. Tugende tumulabe. Kati yaseera wagezeeko omweriga. Waliwo namukadde eyabadde gwe bayanjulidde Bob. Namukadde ng'agamba teyagala full home owners package. Kwegamba package ebeera mu insurance osobola okugamba nti amaka gange gonna njagala muga insuring esetemeka. When you're done, I'll come back next week. Kati It was really. ye Bob abadde agamba nti rodi nabadde ntidde ogezaako jimwa kubanga nga ndabanga ffe abagenda mu overinsualinga. Bwesiwe namugamba ekyo tokirowoozanga nako. Omuntu waba ayagala gwe muwe buwi teriyo kye bayita overinsured. Kati baba bagenda ne basisikana ono yayitibwa Frank. Rodi avuga ekimotoka Frank Ritchie, this is. eyamwanjulidde ono omwami namukadde gwe badde baze okusisikana yayanjulidde Bob namukadde ayagala full owners package. Say, Bob, thanks for your help. Ati munaye Bob webale obuyambi bwo. You fellas here to meet with Gorby? Muze kusisikana Govi namukadde ayitibwa Govi. Come on in. Maybe Muyingire. Ayinza okuba yeebase. Kati Frank ng'akwate kubo ng'abayingiza munda. Ayitibwa Frank Richard. Buzaako essimu. he must be outside with. Alabika yatambuddemukko n'embwayi. Yeah, he keeps Ekifo nga kifaanana bulala. waste. Ati bw'ati bw'akuuma ebintu bye. Oh, some of these things are his sister. Bino ebintu ebimu naye bya muganda we. Nursing home. I told him I'd find out if. Manyi yamutwala mu nursing home. Namugamba asobola okugezaako okufuna engeri gy'esobola obitundamu. He told me a guy once paid $100,000. Nze waliwo gayi wange yangamba nti waliwo kyali yatundako ebintu ku auction. Nasasulira ekintu sente zoba tosuubira. Katulabanga kino ekintu kiyinza okubeera mu mitwalo nga 10 egya $. Singa oba kituuze ku auction. Kati baba bali awo Grovey yajja. Grovey alina ka metal detector mu yabadde ageze kunoonya zaabu. Asikanyewo bunusu. Gorby, I tried to call you. Grovey obedde akubira essimu. Remember Haynes? Jjukira phone? essimu togijja wali ku mutwe. Hello. Okay, mujebaleko bannange. Do I know this? Frank bano abantu mbamanyi. I'm Bobby. Nze Bobby. I met you the other day. Nakusiikana ku lunaku luli nga nkunyumiza ebya insurance policy. Nice to meet you. Kibadde kirungi okusiikana. Some coffee? Kati mbafuniye kakyayi. Did you get a chance to take those pictures? Wafunye omukisa ogezaako kuba ebifaananyi bye nagambye. I'm an Nakuba ebifaananyi bya mbwa yange. auctioneer. I'm Ntegeeza ebintu ebifaananyi bye tugenda otwala auction ebyebintu byeyagala otundako auction. Sitting down so I could see them. It was too dark out there. Omanyi nabifulumiza ebweru bikuba ebifaananyi nga bweri wakutte enzikiza kyasobodde munnange. Kati Frank yabadde amugambye nti ebintu ebimu babikuba ebifaananyi basobole obitundako auction. Ekyo kikuwadde ekitwale kya bwereere. listen to him, Gorby. Wuliriza abantu abo Govi, abantu abayinza okuba bazze kuyamba. Bye. Twala obuddewo bawulirize. Well, sit down. Ngena basaba ndowooza kane bwe mutuula wansi. Insurance for? Well, for one thing, Kane n'insurance ebeera yaki? I don't got no valuables except for. Nze sirina bintu biri awo bya bbeeyi okuggyako ono Piti. what we do. N'akabaka kayitibwa Kapiti.
and we insure with liability coverage. Have you ever, tusobola okugezaako kuinsualinga kye bayita liability coverage. if somebody were to walabye wali ebweru ssebo omuntu ayizoserera n'amenyeka n'akusuwinga. Those big boots, you know. nze siina muntu gwenkyaza okugjako Frank ate Frank abeera mu ngatto nnene. what about the mailman? kati ate omusajja akuleetera amabaluwa ye tasobola funa buzibu. Dog there where embwa eyo yennyini esobola okugezaako omuluma ne bakusuwinga. Money. naye insurance eba ekavalinga ku ekyo Tonight. kye bayita liability insurance. Nobody. Omusajja talina buzibu naawe aleeta amabaluwa. Well, I got some peanut brittle. mbadde nkozeyo ku bupina bata ndowooza mujja kulyako. you probably get going. ndowooza tugende wali kitutagisa kirala. So I think that he's interested. kati baavaayo nga tebasobodde gezaako mufunamu kituufu. Can you deal? yayo bosi abamanyi abo abakadde bamanyi okuteganya. kati alina ekifo ekimu kye yayitiramu. bano bakwasaganya ba property insurance kwega real estate. You can't keep letting the mail pile up. tosobola kukkiriza baluwa kubanga ziyitira wange owulidde. If you told anybody we're separated. simanyi wagambye omuntu yenna nti twayawukana. ono nno omukazi we naye bali separated. I know. Really miss. omaze ebbanga myezi 6 tobeera waka. This is killing me financially. kumisinga Mef- bino ebintu ebyokusasula wembeera emirundi 2 kimmenya. asasulira omukyala gy'abeera ng'ogasseeko ne kwotero gy'asula. I can't show up to a sales call driving a crappy car. ekizibu ekiriwo nti wampita emabega wagenda ku akawunti n'ojjako sente n'ogula emmotoka ey'ebbeeyi nga toŋŋambye. They trade in on my. lwoli agamba nti yakikola lwa nsonga tasobola kukwatako ogenda siikana muntu gwagenda kuza insurance ng'avuga kimotoka kikadde. alina okuba nga atlist alina emmotoka eri presentable. If you want to be mad at somebody, be mad at Ed. When's the last time that schmuck paid child support? Oh. waayi Hey, kati omukazi alina omwana omukulu. labayo Aruba. That's where the convention is. zemani njagala atlist tugendeko mu Aruba mu Caribbean eyo. We all get. convention eddako gyegenda okubeera. on. nkimanyi wandyagale tugende tubeereyo ffe n'olabye otya. I gotta get to work. nyina okugenda okukola naawe saagala oteganye. kati mu kaseera ako yakwata kubona ajja ku yafeesi ino ya sitooli. katonda watu For the nice night in one. kale ate ono abadde ayagala ki gyensula. I have for you is Matt. yagambye credit card eri gye wamuwadde yaweddeko kati ayagala credit card okuli sente. okay no ya assistant wayitibwa kala. I asked you to get some more milk. nabadde nkusabye onfuniyeyo amata amalala. I am capable of doing more than. omanyi nsobola okugezaako okukola emirimu egisinga mu byokusomba amata ng'ogasseko n'okutegekera cyayi. This isn't the right job for me. guno si gwe mulimu omutuufu gwe nteekeddwa okukola nga nze. I got a plan for your future. kale nabadde nkuplanning. Financial officer. ogenda kufuuka financial officer kati. Now on, you can start with the. okutandika kati ogenda tandika okubala ebitabo. Not the agency. naye ate bino ndabanga bibaluwa byo. Say, Carla, What about? anti bizinensi ze agency. do you have any ate omusaala. Christmas candy I get? olina bukrisimansi kandi bwe nakuwa juzi. Listen, we're gonna save Wuliriza. you more responsibility if you can. tugenda kulaba oba osobola okwasaganya obuvunanyizibwa obw'amaanyi then ebyomusaala tujja biraba oluvannyuma lw'omwezi. bwe tofaayo. kati omukyala ngadda ku ssimu. This mean Bob. otegeeza bobo. My policy? insurance policy. kale Got a sale? waliwo ayagala okugula. Yeah. mumpe. Where is he? kati namukadde yakuba essimu ku yafeesi. bw'akuba essimu n'agamba nti ayagala gezaako okugula insurance gye bamugambye. kati rodi ye yaliyo bobu teyaliyo. bobu yali ateekeddwa ogezaako tuna insurance eno. naye rodi bw'amanya munamukadde agenda gigula ye yajja. Policy in order to file a claim. Yeah, but that's why I called you over here. I want to get a. kati agamba nti ekyamulese namukadde tv ye yafudde. Yeah, so I. kati ekimulese ayagala onaamuguza insurance asobole oclaiminga tv ye. Insuring it for $300,000. yamubuuza ebintu bino byonna olowooza bayinza kumpamu statement singa biba bifunye obuzibu kono mitwalo nga 3. It's worth that much, but. leka naawe ebintu bino byonna biriwa tesente ezo. Up, your friend Frank said that rug alone. olaba ne siyaawo frank ye kennyini yagambye nti olaba ekyo ekisimula kiyinza okubeera kya mitwalo 10 gyokka. This rug right here? kino kyennyini A month you can protect it. Long singa oba osobodde ogezaako kikuma obulungi scary this bw'oba oguze fuulu Who came home from obunaazi package house was gone. ebintu ebisinga byonna seewo bibeeramu. gas leak. Last thing I heard. nyina seeya wange Woods in a cardboard box. yagenda n'afuluma ennyumba n'ekwata omuliro kati abeera eri mu nsiko. yayiga nyina seeya wange bwatyo bwakuguza. $100? ndowooza zigenda kubeera 100. kati insurance ogigula 100 buli mwezi. namukadde yagamba waayi Here we go. kansooke ndabe. All right, it might be better if we to put it in a check. kijja kuba kisingako senga obiteeka mu check Oh, yeah. n'otampa cash osobole osigaza rekodi koye kali. Okay, good. kale katulabe ka checkbook kenina. Do have one from the business. That'll work. siina checkbook eri personal okujjako eya business. Yeah, the Golden Harvest account. nyina akawunti Summer, they plan. ey'aba golden harvest. And I tell you, waliwo abakwatikubo ne bayitamu muno buli sizoni ya kusimba kasooli. gold.
manyi kasooli enaku zino alimu ensiimi n'okusinga zaabu. They use it for gasoline. Kati nga musimba lupapula asseeko omukono. Okay. Ngambye ssebo ka checkbook kagenda omu ka check gyake nomuwa. Who fixed the Genda gishining okuva ku account ya God Harvest. Kati TV ogenda kukola otya? Unagayo kizula nga TV yabadde evuddeyo bufikebo. Ninga na mukadde asize wasasule. Agenda sasula insurance ye 10 buli mwezi. Asobola okugezaako protecting ebintu ebyo byonna byonna ebiri mu nyumba. Yagezaako muyita na mukadde. Self out. Waye ndowooza maze otegeka ka TV ne bwefuluma ne ŋŋenda. Yabali awo nawulira akonkona waliwo omwami eyajja. So I've been calling and calling you. Obwedda nkuba essimu nempita nga teri addamu. I'm Leonard Dahl from Oscar Dahl. Bambita Leonard Dahl okuva mu Oscar Dahl Sanizi. The Polaroid that you sent me was kind of blurry, but I could see from the neck and the scroll work that it... Okusiiza ku kifaananyi kye mwasindikidde nakalabye nga kati ono omwami azze akwasaganya bintu bya violin. Is that it over there? Akola lipeya violins azikola lipeya mpozi kugasireko nezitunda. Door here, it's very, very sensitive. Ate temugiteeka ku luggi zibeera sensitive eri kwegamba embeera y'obudde nnyogovu. Katonda yayita namukadde agenda okuzza amaaso nga namukadde yeebase. Lodi yajja n'asooka yeekanya ka violin. Yeebase ndowooza ojja kudda oluvannyuma ebyo bikwasaganya. Sisobola kudda. Lwansonga mbeera wala ava mu Chicago. Kati seconds here. Wait a minute. Whoops. Sokoleke tulabe. Gotta fix. Kano nsobola okugezaako katerezaamu katini. Unalaba. Lodi agambye ayitibwa Leonard Dahl. Okuva mu bayitibwa ba Oscar Dahl Sanizi. I gotta go. Bakwasaganya bintu bya sokolindeko bifo nga tonabagenda. Soko kakwata awo. Maloka kuba ekifaananyi ngene ndabe. Saddle crack. Namukadde yabadde atumiza ono ajja akoleka violin ke naye namukadde yeebasi Katonda tayagadde muzukusa ono kyava asooka yeekabejja ka violin buli kimu kyonna. I'm going to be able to sell this thing, perhaps. Kano nja sobola okugezaako Katonda oba osanga. Very reasonable. No, you're trying to squeeze the home. Oba si kinga kasoose kanikwa kuno oyagala kubba namukadde. You're barking up the wrong tree unless you want to be paid. Bw'oba osuubira nti ogenda munyigamu akasente boyo otomedde. Unless ng'oyagala sasulwa mu binusu. Kati yakwate kubo n'avaayo n'akoma ku yafeesi ye. Ekyo nga kiwedde. Abaliwa n'essimu n'eddamu n'evuga. Kasiyoma kano ngenda basisa batukekkanye tusobole okukanyonyoka. Buli kimu kyonna kyekkanye na bwegeneza kuba kyetumisinga tetugenda kiddamu. Kati abali wano essimu ng'evuga. Namukadde akubye essimu agamba mbu TV ezzeemu okufa nateera. TV ezzeemu okufa nateera kirabika agenda assizaamu ebya insurance agule TV. No, you don't want to do your policy. Si kiwanti wandiyagadde okansolinga poliisi eyo kuba tenabakubera processed. Yes, I can be out there. Be out there in a half hour. Nsobola otuuka at least mu kitundu ky'essaawa. Tofaayo kanzije. Nzija mu kitundu ky'essaawa. Kati namukadde essimu abadde akubye essimu ng'agamba nti TV ezzeemu okufa. Ye agenda assazaamu ebya insurance policy kirabika bigenda musumbuwa. Alisi kaagule TV empya. Kati aba agenda okuzza amaaso ng'alengera Bob Egan. How long have you been here? Bob Egan omazeewo bbanga kyawo. Kati jjukira client gwaliko essaawa eno gwagezaako okukolako. Bob Egan ye yali amulabye naye teyagamba Bob Egan nti client yali aguze insurance policy. Era ne buli kati tayagala mugamba kubanga akimanyi Bob Egan aba agenda claiming aka commission. Aka 35%. Wow. Now, part of the operation is the policy. Urabadde aze kusikana security ali kwegamba mulabeka ayitibwa Kara. Where are you headed? Kati atodda muzaawa. My clients' wives had another. Omanyi omu ku baklayenti ba mukazi wange yazzeemu n'afuna ka fenda benda kwegamba alina gwe yakonye gwe yakalabudde ku motoka. Let me show you where the key is. Leka nsooke nkulaga ekisumuzo we kiri. Kati yamufuluma naye nga tamugambye nti agenda sisikana namukadde eri oli era mbu namukadde oli yagula home owner full package. I don't know. Kati yajja TV ng'agitereeza. Yobuza TV yabadde ki? Kati agenda okuzza ebbali. Past due. Olaba waliwo amabaluwa. Baluwa bamusindikire nga kiraga nti bamusazeeko tasasudde. Katonda wattu. Kati agenda okuddamu okwekkaanya ku baluwa endala eyaliwo. Waliko ebbaluwa ey'oligayi yabadde azze okwekkaanya ka violin nga kiraga nti ka violin kali wathe $2.2 egya $. Kati agenda okugamba namukadde nti olina ka violin wano kono siina nze siina violin. Bw'amugamba mu siina violin ono ebbaluwa n'agikuba ensawo. Asitegedde musebo violin eri wathe $2.2. Look at this. Lengera bannange. I do have a violin. Osimanyi nti njiina.
I didn't even know it. mbadde simanyi kumanya nti violin njiina asose n'amubuuza nti okimanyi nti violin niyo erimu sete ko namukadeze sina violin kati n'akimanya nti ye agenda gibba ewaka agitwale bamuwe sete ezo kati namukadde n'amugamba nti yino njirabye njiina naye nga nkadde kati omanyi kyengenda okukola ngenda kusimba mu $10. You what? If you take me to the bank. Kifo ky'okumpa $10 lwaki tontwala ku banka netwalayo ebinusu byange ebyo nze njikuwere bwereere. Thanks about the clothes. We'll never make it. Naye ate banka zigenda kuba zigaddewo. Then tujja kikola ku mande gwe tufa nze bw'onootwala ku banka violin ngenda kuwa ya bwereere. Oliragaba. Okay. Naye nga ne $10 agisigazza. $10 teyagimuwa. Kalodi ng'asooka abimalamu. Yakirabiranga mbu tufa agenda kubeera mu sete. Kali akasajja akajja ne kekkanya violin kasindika ebbaluwa ne kamugamba nti violin eri wathe $2.2 naye nga ebbaluwa yalina namukadde kali namukadde kyabika ebbaluwa teyagisoma ono ebbaluwa yagiguddeko kali yayagala afune ka violin akatwalire kali kajjama kamuwe $2.2 ejja $1. I want to replace all the money I took out of the account. Yajja n'asikana mukazi we. I know. Namugamba sente zonna ziyajja ku akawunti okula emmotoka yazizizaayo. I really screwed up. Nkimanyi kale siganyi na screwing up. Naye nsaba onsonyiwe. It's freezing out here. Mpulira nfa obunyogovu waninde seni nyingira munda. Kati omukazi kirabika yali ayagala bbaawe. Nga bakwata kubo nga badda munda. Ye akabajjedde agenda afuna $2.2 ng'atoora. My own bed. Kiwulika bulungi okuddamu ositulako mu buliri bwe munnange. Badde amisinga obuliri bwe. Chris, I just want you to be honest. Okuva kati syagaludde kunkweka kyama kyonna. Njagala obeere wa mazima. Yogera ku mazima syagaludde kunnimba. Oh yeah, I moved some money into Joanne and my joint. Kati agenda okudda ku mulimu nga nakyamubuuza kyeke nnyina gye siraba kono kyeke nnyina sente zinakuttekuwo ne nteeka ku joint akawunti yange ne mukazi wange. I had to pay mitwalo 3 into my house and not spending another dime on motel. Nageza okiraba ng'okusasula eno gyensula ate nga nsasulira n'ennyumba nabisazizza. I'm gonna pay it all back. Gutufaayo egyesatu ngenda gizaawo. I'm working on a very big deal. Waliwo sseba akalimu kenkolako ak'amaanyi. Kati ng'akwatikuwa ng'avuga emmotoka alina okima namukadde amutwale mu banka. Namukadde ateekeyo sente ze then yamweka violin. Ati kasooke kulage. N'akabwake kapiiti. Good boy. Wama piiti weebali. Ng'amusunira mukaawe. Ono ka violin akalaba kalimu akajja. Kati mukaseera kano nga bakwata kuba okujja namukadde yagatwala binusu bye. Bw'atuuka ebbali n'awulira nga bimuzitoyeeko. Must be over $100 in there. N'ekirabika mulimu ndowooza nga 100. N'asooka agira awo. Wabula ebinusu abitadde erudda. Waliwo omuzira kyokka ate kipapula. Kiba kibisiwala ng'amala akyetika ng'ayitawo. Kamala ogenda okozesa ekinaabiro kati kyengenda okusaba kiri kimu kyokka. Bw'otuuka ebbali buuza rodi ayitibwa Bire. Nze Kamala ogenda okukojoba. Kati amulese amugambye mbu sente ziposinge ku akawunti ayitibwa Golden Harvest. Kati ekipapula bakisadde wali eri ne kibisiwala. Ebinusu bizitowa okukamala byayita mu isi byonna nga bigwa wansi. Katonda wattu. Namukadde amugambye ngenze ekkojoba wabula buuza rodi ayitibwa Bire. Teka sente ezo ziteeke ku akawunti eyitibwa Golden Harvest. Thought you were coming back in. Well, Madesuubira ogenda kujja. Waayi nsose essala kkuba ogenda kufuna kinaabiro eri. Nice doggy. Oh. Kati nga bajja. It's $122.41. Okimanyi nti mubadde mu ssebo $122 kono kubaddeko ne 10 lye nakuwa ssebo teweerabira. Violin. Kati violin yange. By the way, omusajja yankubidde okuva mu Chicago. Oli yavaliwo eyajja n'akebera ka violin n'angamba mu ssebo kalimu akasete $2.2. I'm taking the violin. Kanaawe violin twatesiza nze njitwala. We already talked. Nagamba ngenda jwa step stand wange. I don't know. Simanyi na kumanya. No. Omusajja ono yaŋŋambye ono tokyusa ddiiru twatesezza nkuvuze n'enkuleeta ate kati oŋŋamba. From Chicago. Kati omusajja w'omu Chicago mugambe ki? Kati ono kiyakola yalina okwatekwa agenda asooka asisika n'omusajja w'omu Chicago. Omusajja w'omu Chicago yakubidde namukadde essimu direct n'amugamba nti violin yo story ki? Nakuwandiikira ebbaluwa. Violin erimu $2.2 okomye ku ki? Kati ono kiyakola kwe kujja asooka asisika n'omwami ono. Yes, is that 773? Awulira ajeetaaga sente gy'ajagala. Thank you very, very much. I will get right back to you. Karodi kaliyo. Thank you. Bye-bye. Kayitibwa ka Leonardo. Have an appointment? I'm here about the... Obadde olina appointment kono nedda.
nzize ku violin eri kati ebbaluwa yagiina. Mickey Prohaska. Mpitibwa Mickey Prohaska. He's elderly, no condition to come. Manyina mukadde tali mu mbeera nsufa asindise nze bamukiikirira ku nsonga eyo. Prepared to offer $25,000. Okimanyi nti tuli beetegefu muwa emitwalo 2.5. An old man with all due respect. Ati munaye neewuunya okusija ku violin eri nkadde. Ati wano nabo olinawo violin eziri wathe n'okusinga sente ezo z'ogenda okuwamu eri nkadde. Presenting happens to be Kituufu. a copy of a Steiner. Yamugamba okusisira ku violin gy'alina. Instruments were copied and eyitibwa Steiner. to Germany, right down to the... Yali ya Rode eyagikola yali ayitibwa Jacobus Steiner. Oyo omusajja ssebo ezisinga bazze bazicupula naye ssebo ne bwe baba bakoze ekicupula eyiyo ebeera yanjawulo okusinga ku sound eba egivaamu ng'ogasseko n'emmeke yaayo. Yours happens to have an exceptional sound quality. Erina sound quality. It's also one of the better copies. Ate nga ye kopi ekyasinze mu kopi zonna ze bazze bakola. I was willing to pay you $30,000 for it. Kyova olaba ayagala ogigula emitwalo 3. Ate lwaki ffe otuwa 2.5. Anti nange ndyako enjawulo ya 5. Somebody else handled the sale? Be my guest. Bwemba mwagala omulala agitunde mwe mumanyi. Out there. Naye mwegendereza abantu mu nsi abantu babbi. A family-operated business. Nga lwaki gwe tuba tukwesiga kubona munaye eno family tugiruddemu eno business ya family. Of our work. You know, the guy I was talking to when you came... Manyi gayi gwe mbadde njogerako before oyingiridde wano. His instrument. Oyo gayi gw'olaba ssebo takkiriza muntu yenna verifyinga bintu bye bikwatagana na strings. No, the buyer I have in mind for your... Yoyo agenda ogigula kono nedda. The other guy... Muwamu agenda ogigula muyimbi. Privately owns... Naye ate ono gwe mbadde njogera naye ayina collection ya bintu byonna ebya strings kwegamba nga bonowulira adungu gita violin n'ebisigadde. The David Ostrad is hidden away somewhere in this... Kyokka ate ng'ebintu abigula bbeeyi. Stolen... bwe kiba nga kiri original. Manhattan Piano... Exactly is this guy? Kati gayi ono yaani? Appreciates my description. Anja kusiima nnyo senga oba tomutegedde munnange. Feel more comfortable, I can have the photos I took sent to a colleague for a second. Bwe muba muli okke nakyo nsobola okuddira ebifaananyi bye nakuba ku mulundi guli ne mbisindikira munnange n'avalifayinga ekintu kino ninge nasooka mbaweeyo ku ssente kwegamba mubeere ne ssente mubeeyo ne ku ssente. To the bank, he prefers... Manyina mukati tayagala bintu byagenda ku banka ayaga nnyo ssente n'ozimukwasa kati yabasayiningira omutwalo lwali we bamusayiningira omutwalo n'agukuba ensawo abawadde omutwalo gwa good faith bagira babeera nako kwegamba ye abalaga nti ali committed okkagula kati wabasiima omutwalo lwadi omutwalo ye yagusigaza yajja ebbali agenda otuuka waka nga omukazi kufulu yazikyusizza katonda wattu. Hey, Shane! Shane! Open the door! I'd get out of here if I were you. My mom's really pissed. Wandibadde okwasika okufaano kuba mama wange munyiivu leka njogere naye. Kiki ate kyatuusibwa nawe ne manyi ensonga twagimaze. Is there anything that you feel like you need to tell me? Towulira nti waliwo kiwandyagadde okuŋŋamba. What are you talking about? Kiki kyoyogerako ate? Thing happened at the convention. Waliwo ekyatuukawo ka convention gy'obadde recently. Tiwali kyatuukawo. Oh, God. Yesu Kristo. Tiwabeerako na mukazi. You've been talking... Yo yalina kiri kikomande ekyamunyaga. Crap. That woman she's talking about... Omukazi gwe boogerako. The customer. Yali customer. Was kind enough to send us this. Anti kyewuunyisa. I don't even want to think of... Gye wabadde basobodde ogezaako tusindikira kino. Tell them. Earring, customer naleka earring mu room gy'osula. Nothing happened. Naye tewali kyatuukawo. Joanne, I was robbed. Jesi banjiba bubbi munnange. I want you gone. Njagala oteme. I mean it this time. Nkitegeeza ku mundi otodde ate genda. Katonda wattu. Yesu Kristo tufudde banayi. Kati yadde bali n'asooka asiriikirira. Abali wano nga Bobo aze. Bobo yigani. Policy forms for you to sign. Anti mbadde ndeese zino zisseeko omukono. I actually... you don't have to drive all out here for these. Tekikwetaagisa kwatiranga kubo kujja eno. My signature. Osobola ogezaako fakinga signature yange ne bamala oggula then ebisigale tubira oluvannyuma. To tell you, I had a terrific meeting with the manager over at Jimmy's Wholesale. And to Gorvy and Frank, they were buying groceries. Nageze nesikana Gorvy ngogaseko ne Frank abadde bagula groceries. Oh yeah, just a Chukate ne bangamba nti namukadde yagula insurance. Kono ye yagula naye yagula ka package katono. Well, you know, I just happy he got himself some coverage. Yes, nkimanyi nti yasobola ogezaako kavalinga ku kintu kyonna. Hold on. Amugambe commission ojja gifuna. Oye. God, that dog. What am I going to do about that dog? You don't like him either? His sister's Kakaino mukunyumya. Stroke. So he's Yamugamba nti twanyumizaamu ne Groving ogasseko ne Frank. dog. Groving nangamba nti agenda sisikana muganda we yafunye stroke.
mwanyina oliko batwala mu him, but my wife's allergic. mu kifo ky'abakadde. Frank's got to go on a big trip to Idaho. So kati Frank agenda mu Idaho kyokka ate n'agenda sisika sister we mulwadde. Kati tamanyi mbwa gyagenda gwagenda girekera ko ne mwaze manyi gwe ngeno nyina gwe nyinzo giwa ko ye kali kati asegedde nti namukadde agenda sisika na sister we gwe yali yatwala mu home. Sister we mukadde gwe yali yatwala mu home ninga bagamba nti yafunye stroke. Kati namukadde wabanga tali weeka nga ne Frank atagenda kubaawo kiba kitegeeza onagenda funa engeri gyayingira mu nnyumba ajjeyo violini eyo agitwala agiwa akasajja kamuwe balance sente zinaaba zisigaddeyo oba sente zakigalayo. Kati bifo nga tannabakola ekyo jjukira ennyumba eri insured yonna singa mubaamu ekiba kibula kiba kitegeeza nti insurance eba inosasula. Kati yasalawo agezeeko okukola replacement akole violini agiteekeyo kubanga namukadde olwedde ye tamanyi na violini bwefaanana kiri awo kyamaanyi. Kati ng'afunayo gy'afunye ng'agikutula akajegere ng'agikaddiyakaddiyamu awo ng'agisetinga bulungi nnyo. Kati ng'akwatako bugenda sisikana namukadde. Namukadde agenda kutambulamu wabula nayagala kubayo violini naye ayagala kulekamu violini mu nnyumba kubanga ennyumba eri insured. Singa misingamu ekintu kyonna kiba kitegeeza insurance company eba erina osasula. Kati ate ekyo takyagala. Hey, where are you going with that? Kati ate violini ogitwala wa? Nedda violini ngenda gitereka. Aya ngalinda namukadde afuluma kati abaali awo. Ate waliwo omwami omulala eyajja nkuyambeyo. Andi nze kuteekako security system ku nnyumba. Kati ate waliwo wa security eyajja ogejjako teka security system ku nnyumba linako. Tofaayo tekigenda kulwawo. Awo biba biyingiddemu obuzibu. Leka tulabe. Yajja abuze namukadde. Gorby? Why Gorby? is there a guy down here putting... Lwaki wano waliwo gayi musimanya agenda teka security system mu nnyumba. I saw your friend Bob. Nabadde njogera ne sseeya wange ku supermarket. If I put in an alarm system. Nangamba musenga ateekako alarm system. Why? Mbu alisi sente masasula ntonotono. Eza insurance. It's an alarm guy. Gayi oyo wa alarm kati agenda okujja amaaso nga gayi wa alarm alina essaawa gy'abadde ayagala okubba. Bwe bamulaba n'agizaawo. To the station. Ngikonekitize singa baba wakwate kubo kwagala okujja okumenya then abapoliisi baba bamanya. Ye fulamu anoonya screwdriver ninga amulabe ayagala kubba kasaawa. The front door in case you need it, okay? Aya. Wait. Linako. Put in the numbers. Yeah, and once you press in the number, you get... Bweteekamu enamba kono bw'oteekamu enamba buli kimu kyonna kibeera sekiwa. You got to go? Aya kale tufulume banaye tugende ffena tugende. Yeah, I have to get your bus. Tugende nyino geno sisikana basi nyina gyenaga. Mwangu esiagala kulwa. Kati nga bakwatako okuwa ku kufuluma bweru. Njagala nabagambye njagala okekkanye buli step kuba tetugenda kudda mabega. Kati nga badda mu ggaali rodi ng'avuga namukadde mutwala ku bus station. Muruka yajja esembera baawe. Namukadde agenda sisikana sister we kuba mwanyina ye mukulu yafunye stroke ali mu ddwaliro. Yali yamutwala mu home ey'abakadde gye babalabirira. Kati bw'amala omutuusa ku bus station n'ayanguyirizaako asobole okugenda. Kati bw'agenda rodi yataddemu security yabadde alesyewo ennamba y'essimu. Kati tasobola kumenya kuyingira munda kuba already bataddeko security alarm system. Kati yakubira kagaya kagitaddeko kajje kagulewo kubanga ko kaba kamanyi security code bwe kagula wayingire munda jjajjayo violini then akwate ku batemi. Hey there. Ogamba kigwe. Hey. Why? What's the problem with the alarm? Buzibu kyo butuuse ku alarm ate kati. Need you to turn it off so I can get inside real quick. Njagala osooka ogijjeko nyina bye njagalayo. With the owner. Left some insurance paperwork in there. Manyi waliwo empapula za insurance ze naleseeyo ndi mukwano gwa nnyini maka gano. Lapse. Onaatunulako. Huh. You know, omanyi anyone can... bangi abasobola ofeekinga bu business card buno. Met me earlier. Wasiikanyeko nawe eddakiika eto zeyise mabega twabadde ffenna mu nnyumba eyo. Kati omanyi kye ngenda okukola. Maybe it's worth oba osanga extra 20. Kansooke nkuweeyo 2. You think I'm stupid? Olowooza ndi musiru. Just because I don't have a fucking suit? Olw'okubanga sambadde suit tekitegeeza nti ndi mugwagwa. Business too, but I'll tell you what. Nange nnyina bizinesi ey'okuddukanya. Kati kankubule gano 2 gompadde gabeere g'amafuta. Innocent, I saw you try and steal... Nakulabye ng'oyagala okubba essaawa eyabadde munda eyo. Leka kwefula mbu ssebo oli wakabi. Excuse me?
You see what I'm talking about. Uli de chenjogedde wabadde yakakuba shawa. Word against mine, motherfucker. Anti kigambo kibeera kikyo ku kyange. Okay, well your prints are all. Ekirungi nti kwabaddeko ebyenku mu kusaaja wabadde oyagala okuba. Erindako. Hey! Lindako. Kale. Byabasirikale tobisaamu. Mugamba kankugulira ogende mu ndojjeyo byojjayo. Kiri ng'akwatako wabula ekimulesa ayagalayo violin. Yalabye namukadde agitwala eri waggulu. Yamugamba teekamu awo alamu tevuga. Kiri ng'akwatako ng'ayolekera waggulu namukadde gy'atutte violin. Jwira yajja ne ye ekikwangala. Wakati akimanyi namukadde tagimanyi. Tagimanyi kiri awo. Hurry up, we gotta go. Waye yangwa tulina okutema obadde ki naawe? Ate nga tasobola gezaako kwawula nti oba eri yabadde ki oba eno yabadde ki yalawula biviolin. Omuntu yabadde asobola ogezaako zitegera yoli yazo zivalifayinga kati kano kajja ne kalingiza waggulu kalabe ekyaliko. Ezo mpapula nabakizi waleseewo zo ngambye. Kali agifunye balina ofuluma batawanyike. Bajja. Somebody is here. Obuzibu no buliwo waliwo akutte kubo okujja omulengera. Kali agenda okujja yasikana Franka. Franka badde basubira ali mu Idaho. Make sure all the doors are locked. Ati mbadde njagala kakasaamu enzigi zonna nzigali. We're on a road trip. Nabadde ndowooza oli ku road trip kono munaye ebya road trip syagenze. No. I had to get him down to the bus. Yabuuza Grovia alidako namutute ku basi gena sikana mwannyina. Is everything okay? Buli kimu kiri okay sole kinga muli wano. He's with me. Unali nange totya. Olaba nagambye bino ebintu bigera obadde kinawe toyogera. Kiki ekigera maaso nga mukayana. Fault. I had to go up to get these papers. Omanyi mbadde nyambise waggulu funa popula zange za insurance nabadde nzirabiddemu kati ate. What's in the bag there? Kiki ekiri mu nsawo eyo gy'okutte. Nze nagambye bino ebintu tebigenda ku oli atandise nno okutte nagaye tebigenda kugwa bulungi. Nze we tolina gy'olaga kansooke nkubire poliisi. Take it easy. Bikwate mpola naawe. No. Kampite poliisi. Kumbe kali kamukuba ennyondo ku mutwe. Gasiya. Ne katandika omugunda. Lwali yawulira nga atidde. Listen to me! Yesu Kristo. Omusajja kamwabiza omutwe. Wa. Omusajja sebo kamwabiza omutwe. Nze kubuli abadde agenda kuyita poliisi. You didn't come here for paperwork, did you? You came here to rob the joint. Musajja gwo badde tozefuna mpapulo badde ozekuba namukadde. This dead guy right here, that's... Ono gaye afudde kati. This is your fucking fault. N'ensobi yiyo. You're as guilty as me. Gwe naawe gukusinga nga nje. I'm not gonna go back to jail. Nze sigenda kudda mu kkomera bya kikwangala. Kaafuna bufunyi kamera ne kamufotola. Okay. Okiraba? Bw'ogezaako okwagala osirwayo mu mpaayo nawe ng'ambawo ekifaananyi. Yesu Kristo baddaye. All right, let's take a second. Kirudi yawulira nga atidde ne yeebuuza katugera kukola ki? Fucking phone so I can think! Jjako essimu nsobole okulowooza. Essimu gize weeteekeddwa okubeera akajjajja nno kapangulukufu. We can't just leave him here. Tetusobola kumuleka wano. Armin, the old man knows I got the code, so I'm gonna be a suspect. Olulirira mukadde yakitegedde mu nze yataddemu alamu. Kiba kitegeeza nze mbeera suspect nambe musengwa. Lindako. You know about arson investigation? That's not a good idea? No? Really? You got a good idea? Olina ekirowoozo ekisufu. No? Abadde amugamba nti twokyebwokya nnyuma kono nedda. Okusiizira ku bya insurance. Bamanyi okola investigation ku arsonist. I got my ice fishing gear in my van. Lakes around here, they stay frozen until May. By then, there'll be nothing left of the guy, right? Yagamba nyinazi kyemanyi tumukwate tumuteeke mu kisawo tumutwaleyo tumuteeke mu barafu. Start. Kubanga barafu ajja kugwako ndowooza mwezi nga gwakutatu eyo gwakutaano. Tent in my van. Ajja kuba kwegamba nga takyalina kyakigajja kye tuba tukola. Kati balina osooka okulongooza kapeti bulungi baggyeko omusaayi. Mayiti balina okugijja wano. Ekirungi nti babiri bokka be badde bategedde ku Franka nti akomyewo. Abasigadde badde bamanyi Franka ali mu Idaho. Ngukasseeko nennyini maka namukadde ayitibwa Grovy. Ono yakwata ensawo n'agiyisaawo n'asooka amagamaga kati akasaawa yali yakaagala nako n'akalya guno gwe mukisa gwe yafuna okalya. Bwe batyo ne bakwateko ne bafulumya mayiti. Lengera. I don't want him oozing all over my van. I sleep in it sometimes. My trunk's full. It'll never fit. Tetusobola muteeka mu buutu yange enfunda. Tugenda muteeka wa. Follow me, all right? We're gonna go to Antioch. I got a lake. Wesebo ogenda kubongoberera.
Don't try to bail on me. Tugezaako kwagala okudduka nyina ekifaananyi nze kuwulya nja kiwa bannamateeka. Fiddle too. What's so special about this fucking... Ne kano kankatwale kano kobadde ogenze munda okukima. Oba kaki simanyi naye nako kankatwale. Kati olina okungoberera. That's how he got here. Bino birama bye yajiddeko nabyo tulina obijjawo. Kati nga amugoberera bagende bakweke mayiti. Yajja awerekera ekimotoka mpola mpola. Balina we baasukira nga asiba kati ayagala mayiti gikweka eri. Somebody's out there. Waliwo aliyo. We gotta kill some time. Tugenda sooka tutwale ku budde. Omugambye nti waliyo aliyo sooke tumulinda aveeyo then tutwalirize ku budde. Nga bavuga funa gye bagenda twaliriza budde. Balina ekifo kye baatuukamu erudda. Njagala olabe. Bwe basuke bali nga basiba eggaali nga bafuluma. Balina ekifo kye baatuukamu kiringa kibaala. Ngambye ssebo tulina okubaako we tubeera. Tutwalirize ku budde. Then tulyoke tuleete mayiti tugiseeyo. Just, you know, I'm gonna get a beer, right? Stay away from the burgers. Njagala osigale nange syagala weekyange. How long before someone notices? Kati gozeswala bbanga ki? Bifunga omuntu tannaba kumanya. He was a truck driver. He was on the road a lot. But he ain't coming home this time, right? I didn't realize you had been to jail. Nabadde simanyi nti baakusibako. Yeah, my cousin set me up. Kazini wange yasetinga. Blew up. I took the fall for it. Have you ever seen a meth lab blow? Wali olabye ku method laboratory. Bwe ssebo yayokya method laboratory ono gwe baasiba. You have flames coming out. Muliro biki? I had to beat him to a bloody pulp when Kagenda omunyumiza ebyafaayo byako. N'ebirimu bye kabaddemu yagamba kweri. Bano si be bantu abatuufu okwasosietinga nabo. Ali naddala ng'otuna insurance. Would you like one? I have plenty. Kati akaseera kaatuuka obudde nga butuuse. Ne bakwatikubo ne bayitawo kwe kuleeta mayiti. Yamugambye nti tugenda gikweka. Ngeri amazzi gye gakutte essaawa zino. By the time omuzira gunaagenda ovaawo nga tebakyalina kye basobola gezaako siikana. Picked a fucking nice night for this. Do not just stand there right now. Gwe ssebo ngenda kusaba totoyimirira buyimirizaawo nawe baaka at least kyoyiya. Leebuuza yiye ki yatandise dde okutya musajja wattu. Me? Hey, jerk. Don't go south. There you go. Here. Kwata wano. Soko ofune ku kyokunywa. No. Tufudde banayi. All right. So we can't make that bigger. Esuli gasi gwali bakozesa kyankalanye. Got it? And that's not gonna be a me job, pal. That's a we job. So... Ekituli kibadde tekinabagaziwa kyokka ate gasi awedde mu amakye tugenda okukola. There, here, take it. Soko kwase wanene. Kati yasezeewo bagenda musala bifififi nga bwe basulayo bifififi nga bwe batulayo. Ono yalina okunywa mu kyamusukkako. Nothing sick here! Hey! There's DNA in that shit! Go back! Totetema wano ojja kuboleta. Your own car! Tagali. Bw'osise wano oyinza okuleeta seewo obuzibu. Abasajja mubeera mu DNA eyo. Kalodi yali tasobola kubeera omusajja ssebo kagenda sera kasalasala mayiti ebifune kabisulayo kimu ku kimu ne kajja sick butuufu ndwadde
ndwadde nze ndwadde omusaala gwe mbadde mmanyi n'omutematema ebifi gwe Keep your mouth. ngenda kusaba ekimwa kyo kisirise tubaako gwonyiga kuna kaliko n'omusaayi musaayi gwa muntu tebereza bwe basone badda nadda mu gaali mugambye siriso omwago saagala kuwulira ng'onyiga lwekyo takikkiriza mu ssebo kitwaliddemu omuntu mulambirira nakwate kubadde mu gaali ye Mickey. Mickey. You said your rent check bounced. Prohaska Agency? Hold on. Locksmith said he needs to talk to you right away. Musajja musimanya akola makufula yaga kwogera naawe. Mickey. Mickey. The landlord's got my name as a reference. I vouch for you. Akasete taina bulungi. Sete zizo. Okay. Well, I'm not coming back before my class. He's going to charge you for that key, you know. Bagenda kukyajinga. Waliwo cheke gye baateekayo nga bano. Cheke be baagisaininga naye nga teri sente. Kasejja kamukubira essimu kaagala musiikana. Yajja. Boy. What's going on? Gwe kyekigenda mu maaso boy. I saw my van. Motoka yange nagitunze. It is what's going on, and it is yensonga eriwo. Kimotoka nakituuze mwebadde nkolera. on my floor. I know a guy who can detail it, but you know, what am I supposed to tell him? What? Huh? Tell him I was cleaning fish or something. You know, it doesn't fucking matter. He doesn't care. He just wants the money. And you, and my Makita's all jacked up. Emotoka ekyagimutuuza abaddeko omusaayi. Omusaayi gw'omuntu. Cabin, and I hate my stuff. Alina gayi asobola okugezaako okuba nga amuyambako mu bintu ebimu kyokka yeetaaga shete. Ate asobola gezaako kubeera wakazini we wambwa njagala onfuniye 15,000. I don't have that kind of cash. Amazima gayi sente ezo siziyina z'osaba 15,000. Gasiya. Kole akaseera kapangulukufu. Kagambye sina 5 z'osaba siziyina 15,000. Okay. Kali. Oba tulina 15,000. Better get it by Monday. Alisi by Monday beera ng'oziyina. Oba jjukiramu ekifaananyi nze ekiyina. Tiweerabira ekifaananyi nze ekiyina. Yagamba tufudde. Well, my secretary handles all my finances. She obviously Sekretary wange ebiseera bisinga yakwasaganya ebyensimbi byonna. card member for 20-something years. Just raise my credit limit so I can Mwe get. kye mba mukola kiri kimu kyokka murayizinge credit limits zange. Okay. Kale kale. Sorry, I'm desperate. N'onsonyiwa bwe ntuuse kati njagayaga. Cards are all maxed. You're the one with a gambling problem. Olina obuzibu bwa zzaala gwe musajja gwe. What are you talking about? Kiki oyogerako? 20,000 you spent at the convention? You were in the casino the whole time, weren't you? Emitwalo ebiri gye waspendinga convention wali mu kasira akasi akanokono. Katonda wa. I was up there. Nsigeja bwe baba waleti yange bano abantu. Damn it! Kiri ekikazi bwe kyabba waleti yange sente kyadda mu kasino ntandika ziku katufudde banayi. Credit card babugambye mbu bagenda soka bamuyimirizemuko. Credit card mu yasasanya sente kuba emitwalo 2 mirambirira. Ninga amazima gali nti kadi kinacha bwe kyajiba kyadda mu kasino nga tadde kitandika gikozesa. Neta gosoko nyame mpe emitwalo 3 gye nakuwa. Asikanye mukazi wa mugamba mu emitwalo 3 gye yamuwa. It's so goddamn vindictive. You know what? Data gwe sebe kibakuli kya sente. Ndi mbuzibu buli serious. Kusabo nyambi. Lwaiso tuna motoka yo. I just want the cash. Kali yajagezeko tunde motoka njagala cash sebe. No, I'm taking a lesson straight in. Amaziba gayi sobola gezako jikulera leasing trading and trading kwaka turede nyina nyingi mu stock. Tufudde banayi. Ayiya akajja kafusa akajja. Abali wano nga akasijja nako kamulumbye. Yeah, no, everything's fine. Abuli kimu kyona kiri fine tewali tagali.
abadde alowooza oba sente ajja kujja credit card kyokka credit card bagimalako ekikazi kyagimalako kyagizanya babako limiti gye bakuteekako mu seto zijjako paka wano Yet, you need a little more time. neetaagamu obudde mbadde sinabafuna sente zewasabye kakambweni. Well, that's going to be a problem. Then awo tugenda kuba tufunyemu engeri y'obuzibu. Take it. It's worth $30,000. Lwaki otwala katongooli ako twala ka violin kalimu ssebo emitwalo 3. It's an important instrument. It comes from Germany. akakantu kola basebo ka makulu nnyo kava mu Germany. Realize it was German. Abadde simanyi nti kabagirimaani. Gwe Look at me. ntunuulira. Why would I bother to... Gwe weebuze lwaki maaso mukano otwala akantu ako okuggyako nga ka muwendo. Amugambye kasigaze katunde kalimu emitwalo 3 katwale. Sikulimba. What am I supposed to do with it? Kati nkakolera ki? You can pawn it? Katunde osobola okaponinga osobola okatunda gwegamba gwe kakole kyonna kyoyagala nkakuwadde sikyakeetaaga. You can't be here. Niye nkusaba toddamu kujja wano kubanga ndifu kyo kyange kiwenkolera. Todda. Kakasha mbu tonfuula tonsirwaja. Nyizo katusia je katusene banga kalimu 1200 gwe wedde. Yasalawo yejjeko ekizibu kino naako ne wankubadde abadde sente ajagala. Yasalawo akamulekere. Why? Namanyi kyo kiwedde abali wano nga Bob. What's happening, Bob? Ogamba ki Bob? I just came by. I had some of these auto. Asi munayi waliwo bye mbadde ndesinga njagala obisseeko omukono. I've been a little busy. Baddemu just busy ennaku zino. I am glad that you got Gorvie Howard insurance. Ndi musanyufu okubanga Gorvie Howard wasobola omuyinshuwalinga. What happened? Ki ekituusewo ati? He's got a very valuable violin. Okimanyi nti alina ka violin akalimu sente eziteekanika. Hear that? Bwe yagambye. I stopped by the office a couple days ago. Omanyi? Fax came in. It was marked urgent. Nabadde ku yafeesi wano banga tuneziyise mabega. Of this. Kati waliwo fax eyajja wano ku yafeesi. As soon as I. Waliwo bano abagezaako kwa praisinga. Abakola praise. Yagezaako ka praisinga ne basindika fax nga kiraga mu kalimu sente enkuyanja. Kati jukira bwe yakwate kuba ogende wakasajja kali ne kamugamba nti ngenda ku ebifaananyi bye nakuba akantu ako ngenda bisindikira munnanga asingako. Then ajja kuba asindika ebbaluwa. Atubuulire kalimu sente meka. Yeah, no, I know that you're gunning for Aruba, so I figured every commission, you know. Kakati Gorvie up. Gorvie bwe yageza sisikana sisawe munayi sisawe yabadde mufuna ye amawulire genda muwadde. Violin, huh? Ka violin ke mbutuufu gagenda mukyamula. Really, you sure? It's in around 3. Okay. Yeah, can you imagine? Osobola oteebereza. Finding a violin. Ka violin sebo n'okasiikana mu nnyumba nga kali worth $1,000,000. Eki? What do you mean? Kiki otegeeza? $1,025,000. Appraiser put the market value on it. Ye appraisal gye basindika market value y'akantu ako. Kakati mukwano gwakali akasajja akayitibwa Leonardo ye bwe yasindika appraisal kubanga ye yali kakeso kasinga appraisal gye yasindika yagisindika ku yafeesi yono kuba balina direction yono ngeraga nti ka violin kalimu akakadde kamu $25,000. Kalodi kajja. Yeah, well, it's a good... Kati kalodi kajja kamugamba njagala malayo sente mumpe ka violin. colleague in line. Kati kukabawo $3,000. Lodi yasitegedde nti violin erimu $1,25,000. Kana kasajja kaagala kubabba. 1600s. It's an original. It's not... Akantu munnayo original si kikyupuli. Right. No one answered, so I sent you a fax. Nakusindikidde fax bwe yajja bwe nagisindika. And he is prepared to pay you the full... Omugagga mwetegefu bawa sente ezo $1,25,000. Mwene security deposit in good faith. Nakuwaako security deposit in good faith. You have a deal. You agreed. Wakkiriziganya naffe nti musimanyi muyina deal. Kati kukabagaba bawa $3,000. You know what's going to happen? Ki ekigenda otuukawo? Well, I can talk to him. Nsobola okwogera ne namukadde. To me and I'll explain. Nja kumunyonyola ebisigadde. Sell this thing on your own. You are sadly mistaken. Oba osuubira nti ogenda kitunda ku robo oyo ogenda kusirana gye kubulira. I'd like my book back. Njagala akatabo kange nako mu kampi. Katuna yagala mujja mu ddiiru. Kyokka Kavayoni abadde akawadde road. Naye bamugambye Kavayoni kalimu akakadde kamu $25,000 yagamba tufudde bannayi buno bugagga bwerere. Kati yajja. Alina okunoonya akasejja gye kali asooka akagambe kalite violin eyo. Kati yatuuka ewa namukadde yakomyewo sisita we yafa. Yamusisikana ali awawujjawujja akati. Mickey. Guess what? Omanyi? I have a famous violin. Okimanyi nina ka famous violin. To pick you up, but I missed you. Oh, yeah. Nabadde nziza okukiba ku station n'ekumisinga. Anasikanye Bob ye yandeese. See the violin? Really sorry, but... Violin wagimulaze.
violin yagirabe naye teyagikutteko Bob. Shouldn't let anybody touch it. Tokkiriza omuntu yenna okwata ku violin yeeyo. See the thing because tokkiriza omuntu yenna ogezaako giraba kati akimanyi nti namukadde ye gy'alina kicupuli. Yeah, look what Bob gave me. Laba Bob kye yampadde. Violin and the man who made it. Yampadde akatabo akogera ku violin eyo ng'ogasseko n'omusajja eyagikola. Yeah. Oh, I want so much to go there now that I have seen this book. You know, omanyi? When my sister died, sister wange bwe yafudde, think in the papers. Mu mpapula baataddemu Birth numbers olunaku lwe yazaalibwa ne lwafudde. Naye ate nze something about me. nze bagenda kumpanikako ekyenjawulo. Violin. Nze musajja abadde alina ka famous violin. You didn't show it in it. Era kansuwe tolina gwe wakalaze. We're sailing. Kati yajja n'asiikana Bob n'amugamba omanyi. Bob lekerawo ogenda osiikana Goviawa. Govi lekerawo omusiikana. Kubanga kirabye ono ojja kumugendayo. Ayinza okwagala okumanya ebyaka violin n'ebisigadde. You know, why not let other people enjoy it, like maybe a soloist or a museum? I mean, and look, thank you. The good news is that Gorvy is actually willing to pay. Amawulire amasuufu gali nti. You've talked to him about that? Govi mwetegefu. Loaning out that about the violin? Yeah. Wayogedde ku bya violin naye. Honestly, we talked about a guy who's a member of the local Philharmonic. Now, I'm sure Twayogeddeko ku mwami. he knows a bunch of other musicians who all have Mbwe simanyi amanyi ba musician. No, Bob. Bob. No. I have to let you go. Gwe ngenda kugoba. That's it. Ekituufu kiri ngenda kugoba. That's what I brought you here for. Kyekyo lwaki nkuleese wano twogere. Because he wants you terribly. Lwasonga amazima gali nti ngenda kugoba. I don't tell him. I mean, he wants it. You're firing me? Ongoba. Kera kirabye nga Bob associatinga nnyo ne namukadde. To come work with you? Yeah. I mean, I thought I was actually doing a pretty good job. Nabadde ndowooza omulimu ngutambuza bulungi. Damn this thing. I mean, of course omulimu ngutambuza bulungi naye. I don't know. I don't know what to do. I mean, simanyi kikolera amazima gali nti. It's pretty unexpected. Kino si kye nabadde suubira. I don't want to tell my wife. Well, look. Simanyi bwe ngenda gamba mukazi wange. Okay. I'm sure Phil Peters would be happy to have you. Nze kakasa okyasobola okugenda okukolera Phil Peters. Phil Peters gwe yamubbako. I'd like to hear about Gorvy and his violin. Kale at least binaabina we bituusa ojja kumbulira. Someone out today to see if they could loan it out. Kubanga waliwo omuntu agenda okukalaba olwaliro balaba oba basobola okugezaako kukavaluwinga n'okukatunda. Waliwo omuntu abadde alina okukalaba olwaliro balaba engeri gye bagenda okukatundamu. Yajja misinde. Bifo nga tebannalaba kaliyo kubanga kaliyo kicupuli. Kwe kuyitawo. Why Goviawa? Gorvy? I thought you were my friend. Nabadde ndowooza oliseeya wange ate kiki ekituuseewo? Him to look at the violin. He says it's not old. Gaye yakutte kuba okujja otunulira ka violin yangambye mbu si kakadde. Factor, you can tell by looking inside. Bujasi okatulira obutulizi bwati ebituli yangambiddewo kano bakakolera China. Policy. Now Bob tells me I have to pay even more. Kati Bob yangambye mbu simanyi ate nyina n'okwongera state mu polisi. And you're going to get a full refund on your premium. Tofaayo ojja sobola okugezako okufuna full refund ku premium yo. You wrote me and Petey. We were going to show this to famous people. Tubadde tugenda kwate kubo tugeze kukalaga abantu abali famous, abantu abamanyifu. You can still play it for Petey. Naye ate okyasobola okugezaako okaplayinga. Kubanga ekikulu kyabona obadde okaplayingira Petey. Petey jangu bakuplayingire. Dick, now he won't even look. Kayino Petey atakula wansi waliwo omusaayi gw'omuntu. Kenda mukadde awulira obusuuka violin kema mazima abadde alowooza k'amaanyi. Bwe baleese okkekkanya agambye mbu kino kicupuli bakikolera China. Kenda kino kuzza amaaso kyava alengera lindako. No teeth marks. Petey alina amannyo g'amaanyi. Lulina mutuma akatu kano n'akaleta at least amannyo ge gandibaddeko kuno. My violin. Eno si ye violin yange bannange. He's got to go outside. Yesu Kristo fudde bannaye. Yasooka n'afulumya Petey eweeru. Gwe naawe weetolole mugenda. Petey abadde yeesibye ku kateni wali omusaayi. Kenda mukadde agamba eno si ye violin ye. They took my clock too. Baatute n'essaawa yange n'essaawa sigiraba. Going outside to wait for the police. Ngenda kwata kuba ofuluma weeru kulinda poliisi. Kulinda poliisi ayise poliisi. Kati poliisi agiyise nti violin ye baagibye eno si ye violin ye oligino. Kati bwe baba bagibye insurance eba ina omusasula. Kyokka ate olwedda akantu kali valued. Miliyoni emu emitwalo 25. Insurance eba ekusasula ssente ezo ezibeera kugamba ezibeera mu kintu ekyo singa bakibaluwinga nga kiri mu insurance eba ekusasula ssente z'ekintu ekyo kyennyini.
Kalwadi yafulwa bwali kuyita polisi yagamba nti bamubye akantu kalina mu nnyumba ke Kavayolini sikeeko. Listen, I just got a call on the radio that you got some kind of theft out here. Mufunye essimu nti waliwo gwe babbye waneeno. Is this the violin he called? Kano ke Kavayolini ke boogeddeko ke babbye. What did he say? Agambye eki. According to Mr. Howard, okusinziira ku misawa Grovyawa. This one is not his. Agambye mukano sike Kavayolini ke. This is quote unquote famous. Mbukalise bukabadde ayinako abantu bamanyifu. He's pretty old. Manyina mukadde. I have to take this back to the station with me. Then kibasigeza kano katwala ku station. Did you or did he see any signs of forced entry? Ayina we yalengedde we bamenye ne bayingira. Is there anything else? Nedda. Waliwo ekintu kyamisize ti nedda. Place. No, he's doesn't even lock the doors. Well, I see you got a... Manyi tatera kugalagala nzigi. Of course, that's it. He's... Kono ndabako ka security alarm. Kono tatera bishaako. Neyefudde mu yamwerayo statement. And you are... Wani? Prohaska. I'm Mpiti wa Mickey Proska. actually, he you probably want to run this thing through me. He's pretty senile. Kino ekintu engeri gye tuli mu bya insurance abadde ayagakiyisa mu nze. Yes. Yes. Okakasa ati ye. Family, you related? Yes, I'm not blood family, but Umuyinako oluganda kono sigamba nti muyinako oluganda olw'omusaayi naye nga seya wange. Kali yajja sikane. Grovi ate anoonya mbwa ye. Dog is gone. Embwa yange ebuze bannange. Polisi wajjidde. Grovi abadde anoonya mbwa. Kati oli n'abuzaabuza ofisa n'agenda. I'll help you. Ngenda kuyambako tofaayo embwa tuginoonye toyita polisi. Hold for pity. Ayagala nnyo embwa yokka mala. You never liked him, did you? Nkiwago obadde tomwagala ge mazima. Careful! Kubanga lisi wandibadde mwegeneza ng'omufulumi ebweru. Bw'omufulumizza bweru omukanyuze bukanyuzi. Sometimes I will give them a picture of pity. Tugende wono seya wange ono atunda ka supermarket. Kati mwaze kusikana seya we ka supermarket amwe ekifaananyi ky'embwa. Rodi yasooka n'afuna olupapula kwe yakoledde statement ya polisi. Yeah, the cops aren't going to be as invested in finding this thief as our company is. Abasirikale bagenda gezaako kubanga bayimirira ku kino okunoonya omubbi ono. That guy was way too interested in that. Nga kampuni bweteekeddwa kikola kati yajja n'asiikana Green. Green ku be bamu abakwasaganya mu kampuni. Muleetedde police report nti omusajja baamubbye violin ye yabadde wa $1,25,000 ate omusajja yagula insurance okuva mu ffe. Well, I think the guy is really sick. Simus? Nze ndowooza omusajja bambi mulwadde. Kati yatwalayo fayiro na buli kimu kyonna. Kati oline wa violin baline we bati bagiguze. Alisi insurance ebe esasula. Just in case singa baba bagezeza kukola investigation. Nikiragira ddala mutufu mu violin bagibba. Baba ino musasula $1,25,000 kubanga eri valued $25,000 $1,25,000. Fucking Karodi sebo kajja ne kamusika nagwe sebo yingira mu motoka. Simanyi ova ku polisi kumpabira. Kukalowooza ava ku polisi kawaayo. Bannange. I said no cops, didn't I? Tuwateseza teri basirikale. Violin. I know they found out about the violin. Baasudde ku kya violin ti violin yabadde kicupu. On his security system because he said it didn't go off when he... Nkimanyi. But that... Wangamba. That no one would... Bwe tunayingira teri ajja kumanya. He got suspicious when he couldn't find his... Anti atandise kusuubiza singa anoonyeza nebula n'atandika osuubiriza. You're not trying to pin this on me, are you? Kansube kuyagala gamba bannamateeka mu nze yaliyo. It's Frank Ritchie. Nedda tukitadde ku Frank Ritchie. It's the man you killed. Ye musajja gwe watta. That's the guy. Ye guy kati ffe tugambye nti Frank kwegamba. Frank Ritchie ayinza okuba ye yajje n'abba ffe bwe tukikoze. Teri agenda kumanya wajjali. Are you fucking kidding me? Osaaga gwe. Said no one will be looking for the guy. Wangambye teri agenda kunoonya guy. That's what we had going for us. Now we're Katonda what? looking for him. Akasejja katayise okwekyanga. Ongamba otya mbu polisi kati ate genda tandika kunoonya Frank Ritchie. Frank Ritchie wangamba muteri agenda munoonya. Kati anze siranye bwe banagwa ku mayiti ye. Neither. Right now everybody's looking for the violin. Why? We bituuse kati buli omwana onnya violin. Lwaki buli omwana onnya violin eno? Me about how much it's worth. Oyinza okuba wannimba nga sente $3,000 sijja erimu. Yeah. How much is this fucking... Tera mutuufu kana akantu kali worth sente meka njagala oyogera amazima tonnimba. What did you say? Ogambye ki? $1 million. Kali worth $1,000,000. It's $1 million violin. Kali worth $1,000,000. Holy shit. Yesu Kristo fudde badayi.
I couldn't even get $500 for it. Nanonyeza mpamu ebitano yambuze n'okumbula. Who were you planning on? Kati yani ko badoge no kaguzo oyo. Done with this, okay? Simanyi. I don't know anything about violin. Sina kemanyi ku bya violin goge mazima. Gonna have a deal in Chicago. Yes, waliwo deal ali mu Chicago. Kunabadde nsuubira ko tugenda. Going to Chicago to see the... Tugende mu Chicago tulabe deal. Only, I'm not even sure if he's there. Sika kasena kakasa boyinze njagala kakasa akantu kantu katundu olwaleero. I don't even know he was going to sell it. Simanyi na kumanya ni gwe yabadde agenda kaguza naye deal. Anti tulina eddakiika 9 naba tugenda mu Chicago bavugirawo eddakiika 9. Tugende. Zinagambye siragala kunsiba. Kakaido. Bakwate kuba baje basika ne kannamukadde kali kaddiira. Kasobola okubira omuntu eyabadde agenda oggula aka violin baba wesete naye bajja obudde buzibye kati namukadde teyaliwo. Kaloli kasizewo kamenye bayigire munda. Unamuganye nti bwekabaamu akakadde boyi tukatunda leero. Teri byakuddamu kuloba tukatunda leero tujjemu akakadde ako. Muyanoonyeza mu ebitano yabuze kyokka yasosemu kakalimu emitwalo 3. Kaya sekede nti buli omwaka anoonya ye lwaki buli omwaka anoonya. Nekiba kisegeza kalimu sente nnyingi amugambye kakadde ko tuge tukatunde. Kati bwe bajja erudda yagamba kye tugenda okatunoonye erinnya ly'omusajja. Jula yamugambako omusajja akuŋŋaanya ebintu bino biri kimu kyonna ekiriko string kasita kiba nga kiri oligino mbu ye agula sente zonna ze kibeera wate. Kati yajja anoonye erinnya kubanga yamusika n'ayogera ku ssimu. N'awandiika wansi nga kirabika omuntu gwe yali ayogera naye ye muntu gwe yamugambako kuba ye yabagamba nti mwagenda ogula akamu muyimbi naye ono omusajja gwe mbadde njogera naye ye musajja agula buli kimu kyonna ekikolanga ne speaker kasita kibeera nga kiri oligino. Ayitibwa Stoller. Get the hell out of here. You can call him tomorrow. Here's kujja mukubira essimu enkya kono nedda sebe biveeko. Secretary, you're gonna... Nze sigenda kubeera sekuritale omwami gwogenda omukubira essimu. When you set this thing up, you're going to be the one making... Bw'oba osettinga ekintu kino nkakasye nti gwe atlisi gw'olugwamusinze. You went and attached it to a fucking... Kati yajja akuba essimu akubire omwami agenda okugula akantu. I see. Do you have any estimation as to when he'll be back? Osobola okuteebereza agenda kudda mu bbanga ki? Genda okuba essimu nga kyebeka ne road taliiwo. Thank you. Kale weebali. Yajja. What's going on? Yasiika na Green. He's dead. Okimanyi nti Franka mufu? They found him? Mayiti bagizudde. In a cemetery. Mayiti bagizudde mu cemetery. The social security number he gave on the lease. Social security number gye yatuwa ku lease. It belongs to a guy who died at 12. Yagayi sebe yafa myaka 12 giyise mabega. Looks like our suspect is Tiyabikanga suspect waffe. Are you kidding me? Osyaga. There you go. You believe it? Osobola okikkiriza. Right? I mean, what more proof do you need than that? Kati bukakafu ki bwe weetaaga okuva ku ekyo? Using somebody else's name, you know? Yakozesa erinnya ly'omuntu omulala. Sort of professional drifter or something. Ayinza okuba nga namufere. Professional he is. Glenn said the guy stuck a photocopied label on the... Okumanya nga professional mujega. Yaddira n'agula ka violin akalala n'akateekamu ebintu by'ekigwagwa n'akateeka mu nnyumba ya namukadde. Underneath what is called the F-hole. There's a call for you online. Essimu ekwetaagisa mukama wange. I told him you... Kati bano bafunye obukakabuda mu butuufu mu namukadde baleka bamubba ka violin. Kiba kitegeeza insurance erina omuwa ssente ze $1,25,000 aga $. Bamugamba essimu agikwate. Yajja agikwate. Akasajja sibo kali ku ssimu kakayana. Yeah. Kayomba oluyomba. I'm here with some people right now. Ati nyina abantu bendira b'essaawa eno. And just maybe I could call you back. Ngenda kuddamu kubireko. I'll see you there. Ndowooza kali tusiikane eyo. Akasajja kayomba oluyomba si lwakuno. Yalina okwate kuba agenda asiikane ng'obudde bukyali. Yo kampuni gyakolera gyayambako okutuna insurance zoba bamaze okufuna proof mu namukadde kituufu bamubba violin ye. Original. Kubanga waliwo n'obukakafu waliwo yakwate kuba professional yakwate kuba okujjojjekkaanya n'agivaluwinga era naje buli kimu kyonna. Era n'ebifaananyi by'original babiina. Omusajja yatambuddemu agenda kuba akoma mu weeks ntono. Newe bituuse kati mpulira nkoye ensonga zino. Omanyi?
Do you see that ice out there? Uraba ice oli wansi eri emmanga. It's melting too fast. Yatandise okusaanuuka. Pretty soon, mu bwangu ddala. a speck or what's left of me is going to come floating to the... Ekisigadde wansi wa ice kigenda kwata ekubo kidde waggulu. two together. Bwe kinadda waggulu bagenda kulaba amayiti y'omusajja. That violin. Before that happens, I need that fucking... Twandibadde tutunda violin bifebe nga tebinnabatuuka wenze njagala funa sente kudduka mu kitundu. That happens, I'm not leaving town. You understand? I'll be watching your... Kubanga singa ebyo bibeera ngenda kuba nkutambulirako boy. Make it happen. Kakasamba otunda violin tudduke. Nze sifuddeyo oba ogitunda mekakati. Ninjagala kajja. Amugambi mayiti bweneefubutukayo wansi eyo mu barafu gigenda kuba giwunye. Nze tebagenda kusiba bajja tusiba fembi. Kati yadde bali n'asooka sika n'abirowooza. Mu butuufu kati ayagayaga. I talked to someone at the hotel you stayed in at the convention. Nyina omuntu gwe njogedde naye ku hotel gwe wali obeera naye ku convention. Aha. Aha, I found the footprint. Ekigere ekizudde. It was fancy. Ekigere ekizudde eky'omugwagwa yakwate kubo n'alinnya waggulu eno era nakiwadde poliisi ekiyiseemu amaaso n'agamba tufudde. Vicky, I have some forms for you to sign. Waliwo foomu ze njagala osseeko omukono. The violin payout? Kati insurance yasindika sente basobole osasula. Milioni mu emitwalo 25 basasule namukadde. Kuba namukadde munaye yagula insurance policy. Nga buli kintu kyonna ekiri mu nnyumba ye singa kiba kibuze aba alina osasulwa oba singa kiba kifunye obuzibu. Kati already aba insurance bali bamaze okugezaako confirming nga ddala mutuufu mu namukadde violin ye babbanji be ate nga yagiina ate nga already yali yakamala okugula insurance policy gye bayita full homeowners package. Kati balina omuwa sente eziri wate. Ka violin bamusasula milioni mu emitwalo 25 agadoola. He had been hit by another car. Yamugamba ekyembwayo. Oh my gosh. Embwa amazima gali nti emmotoka yagikona bagisikanye ku bbali ng'emmotoka egikonye. Left my doggy on the side of the road. Kati embwa yange ne bagikona ne bagiteeka ebbali w'oluguudo. These days, how can they do what they do? Mutuufu bayinza batya okukola ekintu kye baakola bannange. Used to be you could trust people. You could leave your door open and... Abantu edda baalinga beesigwa nga ne bw'oba ogirese mu kkuba apaakinga n'agijjawo n'agiteeka erudda. Okay. Kati iyo baagikoonye embwa enkyajja yatu. Kene mukadde abadde agamba muye violin etayagala ssente. Unaamugamba tolina kyakikolera. You're right, Mickey. Oli mutuufu Mickey. Can't trust nobody anymore. Kusiya Katonda kizibu genda maaso n'okwesiga abantu. Kati violin bamaze ogisasula. Wabula violin ekyaliwo. Kiba kitegeeza Rudy era akyasobola ogitunda. N'afuna ssente. This is Frank Ritchie. Nze Frank Ritchie. I think I have something you may want. Nyina ssebe ekintu ky'oyinza okwetaaga mukama wange. Kati yasobola okwasa omugagga ku ssimu. Omugagga bw'ayagala okuguza violin eno. Already namukadde bamusasudde milioni mu emitwalo 25. Insurance emusasudde ssente milioni mu emitwalo 25. Kati Rudy violin bagiina. Ate asobola okugezaako gifunamu akajja. Yajja ebbali. Rudy yamugamba basisikane wano eno. Najja amusisikana omugagga. Amwesete asobole okugezaako okwayo violin. Nagambye tuli kayitibwa thin ice. Lengera. Akasajja nga violin kagireta kagimuteekaawo. Kati waliwo omwami yajja n'atuula erudda. N'amubuuza ssaawa meka. Bamubuuza ssaawa meka. 250. Ziri ssaawa 8:05. Nadda ku mawulire. Mumanye enkola yatera ogikozesa. Akwebuzisa essaawa kuba aba akwagalako mboozi. Kati bw'amaliriza Rudy n'asituka. N'agenda. Buli yasigala amagamba kati agenda okuzza amaaso nga oli aleseewo empapula z'amawulire. Kano ne kajja. Was that him? Ye mugagga oyo. Why did he leave? Lwaki agenze wabanga ye mugagga? Lwaki adduse? Ye? Kyava amulaga. Rudy empapula z'amawulire egyaseewo zibaddeko body pass found in area lake. Alright, it's over. Biwedde banayi. Tusiranye kirabika batandise kuti. Batusudde tufudde banayi. Ebitundu by'omusajja babisikanye. Oli jasiya abadde asoma mawulire kati amawulire n'ageerabirawo naye mugeerabirawo aleseeko article ng'eyogera ku mayiti wano gye baasuula mu majji.
Ensawo bade bagiresiwo ya Violin. Okukala ne Violin kabikibasegeza. Gwe mubbi ate gwe mutemu. Kale ensawo bade agiresiwo mabega ne bagimukwasa. Boy todduka kwata ensawo. Violin kye kizibiti. Ne insurance eyinza obasiwa ogwo bufere. Okuba insurance. Wait. Let guni nawe Violin ino gikwate. Kate kyali ajagala. Violin de kale bitu byono ne sheko boy. Kasina kyenje twala Violin. Uraba. Gasia. Okimanyi nti butembo bakwata ne bakusiba gwa butembo. Why? Please. Bami nkusaba ekintu kimu. Njagala ekifaananyi kiri kimpi. Ekifaananyi kyoyagala. Kati de kagambe why? Look. Bitu byononese tubyesonyiwe. Okay, got it? Ekifaananyi nga katyo kyandowooza okirabye. Kati tusikanangako tuodaba nange sikulabanga nako. Wefu. Kakati. One thing folks in the insurance Ekintu abatuna mu insurance kye bamanyi. bag on piece Tosobola gezaako teka mwendo ku ndowooza ya muntu. Lwodi yajja. starts out looking like an easy score. Ekintu kyosobola ogezaako okutudangolooza kigatandika ng'akantu akatono. You could end up striking gold. Ebiseera ebisinga ng'osuubira nti oba osanga ojja kukomekera ofuna jaabu. Tomanya gye kikutwala. Kale yajja asikane na mukadde Groovy Hour. Yasikane emmotoka evaayo nemubuuza olaga akono nze kulaba Groovy Hour. For you. Anti yenze Groovy Hour akolere ki? We never. Kalina ekyewuunyisa musaatu bambi. Gana amaka tegabeerangamu na mukadde oli gwe yasiikana. Gana amaka g'abaana ababiri. We've lived in this house 28 years. Nga bagamba nti ennyumba eno bagibajjemu emyaka 28. Era tebagipangishangako. Wabula baali bagenze ka vacation. Yatuuka bali nga mbutuufu n'amaka gakyuse. And the pipes were. Yagamba tufudde bannange. To leave a little heat on. Have to leave a little heat on. Yatula wansi nga ne kapeti. Allah. Insurance company never gave us. We had a wait. Zijukira mbisi abiri balino bakyawaya. Ono mwami yayitibwa Groovy Hour. Omutuufu. Maybe we could switch over. Yesu Kristo tubadde twebuuza oba osanga tusobola ogezaako switchinga. Yeah. Balina polisi tembo gye bagwa. Gana amaka siga namukadde oli bulijjo gwasiikana gana amaka g'abaana ababiri. Yakwatekubo najja erudda. Kino kyekifo kye bajjamu. Oluvannyuma nga bamaze okwatekubo ogenda okusulamu mayiti ne basiikanayo abantu bajja ne basooka bawummulira wano. A little wiry. Agamba nti waliwo omusajja gwe nali naye. Blizzard? Yali mu size weti. I'm not really sure. Omanyi erinnya lye kono sikakasa byalinnya lye. You just have fries, onion rings, and cheese curds. Katonda watu. Yatuuka bali nawulira ng'asobeddwa. Kati nekyewuunyisa kino ekifo kye bajjako kiriko butya. Steaks? Mutunda nnyama. Why would you get a meat delivery? Kati ennyama mugijjawa mugireetesa mutya. Yagamba tufudde. Kati Lwadi gwe baasekula akayondo ku mutwe ayitibwa Frank Richer. Mu butuufu yayinako kasepiki. Era emmotoka bwe yajja wano musimanyi bajje kuwummulirawo biki. Lwadi yasala n'afulumamu. Knock back a drink. Bw'afulumamu n'ayitamu emabega bali nga bali mu kunywa. Yajja. Waliwo omwami aleeta ennyama mu kifo kino. Yamusasula akajja. Kati bwamusasula akajja ye n'abasimba ogufi gw'ennyama. Bwe baakwata ekkubo ogenda eri ku mazzi. Well, they had to make sure the other half wouldn't be seen at all. Nga bwe nagambye nti ebiseera ebisinga Back up. omuntu waba akufera akakasambu ekitwe kyato kiraba baasalasala bifi bya nnyama. Nina mukadde yeefula mbu alina ka Violin ke yali tamanyi nti akayina. Kati olwedde balina ogezaako mu blackmailinga. Ekifaananyi kye baafuna yalina ogezaako otambuza ddiiru yaabwe ng'ali mu kweraliikira ng'alina desperate. Once they got what they wanted, bwe baabala okufuna kye baali beetaaga off. then baamanya nti tebakyanneetaaga. Do you have the time? Lodi yajja n'abwewusa olina ku ssaawa. Neefula mbu asobola mpapula z'amawulire. Someone's attention. When a guy is spooked that bad, Kali mu kaseera ng'ako ng'omaze otegeera nti ebintu byonoonese naye ng'olaba olinga ajjiddwa ku muguwa oba olina kudduka misiri yajja abuze ku akawunti eno eyitibwa Golden Harvest. Say, we're still finding pennies in this. Munaye tukyagenda maaso n'okunoonya obunusu bw'obwagwagwa. We're adding them to your. Naye tofaayo tubuteeka ku akantu Mr. Howard. Kali the old namukadde yakakasa mbono bw'akwata ekkubo ogenda ku akawunti. Namukadde akawunti si yagigulawo wabula akawunti baagigulawo. Kati ye Lodi bwe yateekayo ebinusu balowooza akawunti ye. if their scam was discovered, you could. Kati bo kye bali beetaaga ye agent wa insurance just in case singa sikamu eba ezuuliddwa yaba taking a fall. Bo gye baali baagala kubeera insured bagezeko okufunamu ekintu kye basobola okufererako basobola okufuna sente okuva mu insurance. Era baafuna $1,250,000. Ninga musajja watu buli kimu kyonna yakidrivinganga kwegamba mu actual sense ye yalinga insurance policy.
They opened the account that paid the premium on this policy, right? I know what you're thinking, Carl, and it's not. Sounded familiar? About 1-2 for the violin, wasn't it? I was duped by this. Prohaska, you took out insurance in someone else's name. Went missing. Why? You lie all the time. Ekisooka yasayininga ku mpapula ezasasula ssente. Kyakubiri abasajja abaavaluwenga akantu bali genuine. Kati bali abasajja bo ssente baba za insurance. Ninga mazima basasula nusu 10. Nusu 10 ekya dola. Ne bafuna milioni 1.25. Go on, Mickey. It's worth its weight. Kati nga ssente babazo zifuna ssente bazi investinga mu kasooli. Kubanga bakimanya ssente zisinga bazifuna ne baziteeka ku akawunti ne zibeerako bajja gezaako zitresinga. Ssente baziteeka ku akawunti ne zitemebwatemebwa mu balimi bonna abali batunda kasooli. Era bwe batunga bamaze otunda kasooli ne basaasaanya feeds za kasooli n'ebisigadde byonna. The entire operation. Kati bazitegeeza ssente ate zibafuna mu kasooli teri agenda kubanga aziwondera ziba zaabwe. Kibayita money laundering ekikyasize. Everyone deserves a nice little getaway. Kati engeri gye bafunanga mu ssente ze bayinvestinga nga mu diiru zaabwe balina omukyago bakozesa Rodi gwe yasula naye mu hotel. Omukyalo yabba credit cards ne bazikozesa ne bajjako ssente bo ne baziinvestinga mu bufere bwabwe. A man who didn't exist. Omusajja yeefula musimanyi anoonya embwa. Bwe yakwata ekkubo okujja wano n'agamba musimanyi ngenda kulekawo ekifaananyi ky'embwa yange yatuuka butuusi ye n'atumya sigala ngu gasseko ne kalotali. He was the brains behind it all. Era ng'omwami ono omulimi kubanga namukadde yali mulimi ye yali kakensha mabega wa buli kimu kyonna ye yatula mu kasino n'abalaani gwe bagenda okubba. Katonda wattu. If you expect me to keep quiet, Mickey, bw'oba osuubira nze ensirike ne migamba ababoosi baffe Mickey, I'm going to call Glenn. then wandibadde ompe emmotoka yo. State licensing. Kisekulitale sebo nakyo kyamugamba nti obutagamba green Piece of shit. nti ddala mbutuufu kino ekintu walimu mpa mmotoka yo. Teyalina kyakola yalina okiwa emmotoka ye. It's business, Glenn. Kati yasiikana green n'amugamba ebya insurance ngenda bivaamu. Head south. Ngendagendako mu maserengeta eyo. Damn winners. Hey, Phil. Ogamba ki Fiiru? Kati yasiikana Fiiru. Congratulate you. Fiiru Peters. Mbadde njagala kukulisa kubanga wafuna ekirabo ku mulundi guli. Prize again in Aruba. Even without Bob Egan. Era wasobola ogezaako okukwasaganya buli kimu newankubadde tolina Bobby. Bob. Guy from the convention. Guy gwe twasisikana eri ku convention gwali ogenda. Kono ze convention saafuna mukozi. For me already. Already nalina abakozi abaali bammala. Turns out there was Kati kirabika. even better than Phil Peters. Amazima gali nti n'ekisajja kye yali alowooza nti akibye okuva ku Phil Peters. Amazima gali nti kyali tekigenda kukola. Kyali kisajja ky'abafere. He was also the tail. Era nga kye kyali kintambulirangako. He knew when the office would be. Yamanyanga office akaseera ke tutabaamu kubanga nali namulagira ekisumuzo we kibeera. Ye yakwatanga ekkubo n'ayingiramu kati ebyajjanga n'abirabanga. Katonda wattu. $1.25 million. Milioni 1.25 basobola ogezaako bazigabana emirundi ena. Remember the good faith deposit Ojjukira akasente ke bampaako omutwalo scam as the convincer mu bufere ke bayita convincer. to come. For a desperate sucker, Kati omuntu abeera desperate singa okwata akasente ako kiba kitegeeza oba oluguddemu. I have no idea what you're talking Kati ono ye yali genuine. about. I'm going to ask how much they Yamuluma n'amubuuza baakuwa sente meka gwe ssebo okuffe. pass off a fake violin. Ngenda kuyita polisi tuwasobola ogezaako passing up ka veke violin. If you want appraisal, not Nakuwa appraisal sakuwa contract. an opinion, I get Appraisal mu mateeka ebeera nga opinion. it's gone. And nobody knows where it is. And there's a lot of corruption. Kagenze dda teri amanyiwa gye kali kati byawedde dda. Yagamba tufudde. Kalira mukadde ye yasobola ogezaako okola appraisal y'aka violin. Ate ng'ali genuine teri atamumanyi kuba atunda bu violin. Ninga amazima gali nti yakimanya mbu kacupuli. Ono abadde amugamba ngenda kusiba n'amugamba tolina ky'oyinza kukola. Lwansonga appraisal ebeera opinion tebeera contract. Nakuwa opinion yange okusisa ku kyemmanyi. About weather. Gw'omanyi oba wakigenderako gwe walugwa musinzi. Months of winter and then 3 months of hell. Too bad they stuck you at this place. Rodi abeera eno mu Caribbean ennaku zino. Tell me about it. Alina gwe yali abiyitiramu ebizibu bye yali ayiseemu. The bill. They tack on a resort fee. All for a tiny room, paper-thin walls, and a rock-hard mattress. Bano sebo batubba bubbi kasete wano we tubeera.
You know, I know a place miles down the road. Waliwo akafo kemanyi akali emanga eyo ku luguudo bakatunda. What is this, a timeshare? Eno timeshare. Own a little piece of the Sunshine State. Osobola okeesigaliza n'okagula. You can eat buffet for free just by coming. Ate bagabirawo n'emmere yaabwe era ejja si kujjawo kalambula. What's your flight? 4:30. Osibula saa meka kono saa 10:15. They're gonna make you check out of the room at noon. Bano bagenda kufulumya saa 6 ogw'emisana. I don't know, man. Simanyi na kumanya. Tufaayo tugende nje kulaga akafo kano. Kali wali eri emmanga osobola okaagaana okagula. Olabye otya? What the hell? Ye lwaki nja kugendayo tulabe. All right, I'll pick you up. Lwaki ekyebuzibwa oba naye yafuka mufere kati oba akyali mbya insurance. Aya. N'amanyo ya mu mazzi. Kati kyavaza amaaso erudda ne yeetunuza ku ssaawa. Excuse me. Mukama wange nyamba. Ssaawa mmeka olowooza? Kasi akubuza ssaawa mmeka kiba kitegeeza agenda kuteeka mu mboozi. Kati ekyebuzibwa oba naye yafuka mufere. Ubada mbutufa akyali mbya insurance bikyali bizibu kumanya. Tujja tandikirawo akokubiri. Ngenda ssaawa Mukama bankomire mweraba. Nalaba kadamu sikango tugenda kuzaamu kasema kayitibwa Won't Back Down. Kayitibwa Won't Back Down. Kagenda kubeera inspiration ngate kasufu kamala mweraba. So buckle up, hit the highway. Everyone salty freeway. I'm on going to Tobago. Then we're heading straight to Rio. Well, we're feeling irie, and we out to party all across the nation. It's a celebration. Buckle up, hit the highway. Make a stop down and back way. Flying fish and cuckoo supper. Touchdown in Barbuda. Rev it up, rev it up, rev it up. Control it, don't lose it. Rev it up, rev it up, rev